Media tukomyewo ku mukutu nga bwe nabasuubiza tulina omugenyi waffe olwaleero era omugenyi atuuse tugenda musoyasoya n'ebibuuzo atunnyonnyole atubuulire gye nvuddewe atuwulira akawonvu n'akagga era nammwe abawe ansa mu bubuuzo ebibuuzo musobola okuteeka ku mukutu gwaffe. Tulina platform ya social media platforms. Tulina Facebook, Twitter, YouTube. Subscribe, mufollowinge, mlikinge era enamba z'amasimu eziri awo muzigoberere nnyo singa obeera olina ky'otwetaaza ffe nga Patroners Media, omuli okulanga, omuli ayagala omukwata, omuli omuntu yenna alina kye yeetaaga okwogerako, ennamba ezo ziri awo. Kaakati nga bwe nabasuubiza tulina omugenyi waffe olwaleero nga ye President wa Neyimbira byange, omwami Kagwa Andrew aka Patanayo. Era mu kaseera kano ngenda mubawa babuzeeko. Tusanyusa okulaba ssebo. Naye nsanyusa okubasanga aba Patroners Media. Neyanze okunkyaza. Naye ndi mweteefuteefu okubeera wamu nammwe mu nteekateeka eno okulaba nga tutwala pulogulaamu eno mu maaso. Weewaawo weebale kujja okutte n'obudde weebalire ddala era kaakati nze mbadde nsuubira ogenda kujjira mu byambalo byo biri eri ebya Neyimbira byange kyekiganye kyekituuseewo mu makkati awo. Neyimbira byange ffe aba Radio Simba twagambanga bituli biraka byereere twajjanga twesaza ebiwero byaffe bidameji byaffe na teekanga dameji w'oyagala bakulaba oba otadde ku bbeero bakabina naye ng'ekyambalo ekisinga kye kino kye bambaza omuwanguzi yeno belt eno ndowooza era nze n'ekyambalo kyange nnyabo. Weewaawo abalabi baffe abalungi ku mukutu ndowooza ekyambalo mukirabye era kiriko ekigambo Neyimbira byange kiriko ne Simba Radio Simba ya sponsoring ekintu kino. Kaakati katutandika omusoyasoya ebibuuzo omwami ono atubuulire bulungi. Bano ab'oku mukutu gwaffe gwanise b'amannya go. Amanya nga wasoso bagamba yenze Kagwa Andrew. Erinnya eryampanguza Patanayo, patana kaguje eri patana enzibu etajjika musimu, patana oyo atakujjikako abakaguje oba okitegeera. Kati nasinga nnyo okwesimba ngerawe nga nti patana nga goddamu eyo kaguje, patana kaguje n'enkikuba bubi nnyo. Waliwo nawo n'ekyo kyampa nnyo era erinnya lye eryawangula Patanayo. Weewaawo Patanayo mumuwulidde kyamuwanguza lyali linnya naye nga tetunneeyongerayo. Kiki ekyamuleetera erinnya eryo wava ku ki okwetuuma erinnya lya Patanayo? Olaba mu pulogulaamu ya Neyimbira byange batugamba ove ku eryo erinnya gwe lye bakumanyiddeko abantu bo kuba tuba tugenze mu nsi endala era waliyo ssemateeka waayo kyobola kati nze pulezidenti waayo si wa mateeka mwene ensi kati eyammwe Museveni yagawa naye kati essaawa erimu eri eyaffe eya byange. Oba okola bibyo, weegabira bibyo, weeyambalira bibyo, weenyumira bibyo, weezinira bibyo. Kwegamba byange yenze pulezidenti waayo era kati nze mpa amateeka gaaki era singa covid ajjamu ensi nze mba ngamba buno obudde mbaagala mukola muti buno obudde temwepiica buno obudde kola otyo kitegeera mpulira kati mweyensi nze mpaayo amateeka gaayo aliko guno omuki omwaka bwe kityo weekiri kati batukyusisa amannya abaana gye bali bakyusanga amannya bisambi bitereka bisambi birimba baagala etobye ezikula nangalo binsiiwa smart wire kale kwegamba ffe tubeera mu ssanyu teri kunyiikaala teri kunakuwala kyekyamazima ensi eyo yeeri byayo kati
olukusobola okutuuma buli omu erinnya lyoyagala nze nalonda eyo erya patanayo nga njagala buli muntu abeere patana wange mbeere patana we tyani oyo ayimba epatanayo nawe musimu toyina mupatana toyina kwagala patanawo nange nenondo eyo neŋŋawo osanga inaaba favorite name okuwangula era bwekyali webale nnyo ssebo kaakati kanjogerera abali ku mukutu abatulaba owulira otya okubeera pulezidenti wa Neyimbira byange? Ekyamazima mpulira bulungi era nina essanyu olw'ensonga tubeera mu mpaka ez'abantu nga300 naye gwe okuvayo nga gwe owangudde osobola obeera nga essanyu lyolina lya nsusso era nina essanyu lingi nnyo olw'okuba nga nawangula. Era essanyu munnange limulabika ne ku matama buli lwakyogerako nti nno bannaye nina essanyu olirabira ddala. Yeenyumiriza nnyo mu kubeera nga ye patanayo, yeenyumiriza nnyo okubeera nga ye pulezidenti wa Neyimbira byange era kannyongera omusoyasoya eno Troners Media nga bulijjo basponsa baffe mbeebaza nnyo mbaagala nnyo bannange temubeerabira tulina City View Gardens bali wano Kyebando Bujuuko oyita Nansana awo n'oyingira munda awo oyina Mbaga oyina Kwanjula oyina ki bantu balungi nnyo 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 mugende muteese nabo ebyokulya birungi ebyokunywa birungi tulina Troners Malt Store balina emifaliso emirungi ennyo nti naawe wogwebakako tofuna buzibu binene byemwebaka ku mifaliso nti ate omugongo gunnuma ate nasuze bubi weine Troners Malt Store emifaliso mirungi tulina ne Ivory Hotel oyagala bisulo birungi era nabo bali awo Nansana ogenda bulungi ebbeeyi yaabwe ennungi ebisulo birungi omwebaka bulungi okeesa nga totegeera nakutegeera nti n'obudde oba bukedde tulina Troners Laundry and Dry Cleaning oyina essuuti yayonooneka wagiteeka mazzi oba wagiwa omuntu n'agikola bubi gitwale Troners Laundry bagenda gikolera bulungi ogenda kuvaayo ngwe osiimye. Kaakati katweyongere maaso n'omwami patanayo kuba lyerinnya lye bategeera tetugenda muyita mwami Kaggwa President patanayo Neyimbira byange. Tukyali ku mukutu wano ogwa Troners Media tudde eri omwami patanayo nagambye tetugenda muyita linnya lya Kaggwa Andrew kuba tusinga mumanyira muri lyerinnya erya patanayo eryamuleeta ku buwanguzi eryamufuula president. Omwami patanayo oli ready n'ebibuuzo byaffe ebijja? Siina kibuuzo kye sitalina ansa yaakyo mpozi nga sikyamuno mu Uganda oba oliawo kubanze naye bambuuza kusomera ekibuuzo ekizibu era nange naddangamu ansa enzibu ebambuuzanga ekibuuzo kye sitategeera nga nange mbawa ansa gye batategeera so sisobola butagwa ddulo na muntu ambuuzizza kwegamba kuva dda weekolera bibyo neekolera ebyange saagala kunsinga. Kaakati ssebo katutandikira awo abalabi baffe tukyalina omwami patanayo mukulu patanayo olina emyaka emeka? Emyaka nnyinza okugikulimba naye omulabi waffe owa channel eno naye yennyini ayinza ogyeddiramu kubanze nazaalibwa mu 1986 so gye emyaka gyange. Kwegamba abantu obawadde awo mangu bakwate calculator babalebalemu mu bufunzi oli myaka nga 35 era onsedde naye kale tugendera awo myaka nga 38 agenda kuzuula olaba tulimu anti twekolera byange engeri gye nina president tulina kweteerawo byaffe nange ntaddewo ebyange. Oli mufumbo omanyi obufumbo oba butaputa batya waliwo obufumbo obw'empeta naye olaba obufumbo obw'okubeera nga oli ne munno naye nina patana wange ng'era bw'oli patanayo naye nga tannansiba naye ng'okyagala okiruubirirwa temanyi waanaalabira puroguramu eno oba waanaalabira ku eno message ajja kuba alwana nnyansibe naye nga muli okyagala oba tokyagala? Teri muntu atayagala kintu kirungi naye oluusi obusobozi bugaana. Nga tukyali ku nsonga eyo y'okubeera n'omwagalwawo yawulira atya we wamugamba nti ogenda mu bintu bya Neyimbira byange? Yanyiiga, yalumwa oba yakuwa amaanyi weeyongereyo kikola? Nanti wakuba wetubadde tutannatuuka Neyimbira byange mbadde muddinganya enfunda 3
ati round eyasooka nali nga buli omu alaba nze nsaanidde nze nina okuwangula nakola bulungi nnyo Luweero boddayo n'olabako Luweero nakola bulungi nnyo ne bigenda si bulungi nenzirayo ogwokubiri kati ngenza okuddayo okuwangula ng'ate abasinga balaba tekikyakola tekikyakola mawulire tekikyasoboka kikola amawulire naye nga tekikyasoboka bagamba kyamazima kyagaana kakati mu Neyimbira byange yasooka oyo bwe walabira nti nno osobola ogenda ekintu kiwangula bw'otaawangula wawulira otya muli n'okuzirika nazirika kuba nange nalaba nga nsaanidde naye ndowooza obuwanguzi guba mukisa okutwaliza awamu guba mukisa kyekisooka omukisa gwekulembera buli kimu akuba naye kirala gusanga yeetegese neetegeka nnyo naye era tegwali gwange mulala n'atwala nga bwe ziba mpaka olaba katubeera tulaba Premier League naye ne ttiimu esembye ebisaawe bijjula abawagizi naye nga ttiimu esembye eddayo n'ebibaamu abawagizi so kulemerako wali mu mativu n'ensonga eyo nti nno bakusinze oba walinamu kano nti nedda babbidde gundi teriyo wini mbi ate radio Simba engeri gyakolamu ekintu kyayo erina enjogera egamba ffe mweffe kati wetuuka ku eyo pointi ya final empaka zibeera mu bawagizi be bazisala kati goyinza oba wagira pata nayo nyenzija nga pata nayo nnyimba bubi naye nga waliwo omulala ayimba ennyo Smart Wire ng'ayimba nnyo kati gwe n'ojja olw'okuba omanyi Smart Wire oyo mulungi pata nayo waanaamusangira ajja mulemesa kati nze kempagira pata naye ate nze nfunye chance ekwata ono wadde ayimba bulungi leka mumusala akole ki aveewo so gwe mukisa oba mukisa gwa muntu kakati kanjogere nnyo ku season eyo yasooka kubanga erabika yakuyisa si bulungi olaba ozirika n'okuzirika luyimba ki omuntu egwe wali ovuganya naye lwojjukira nti lwe luyinza okuba nga lwe lwakuwanguza nga olulwe lwe yakuba lwe lwamuwanguza okusinga ku lulwo ojjukira oba olujjukira oba tolujjukira ompadde ekigezo naye nga lawundi egenze lwakuba nze nsinga fokasinga nnyo ku bintu ebintwala mu maaso sitera nnyo kulwa nnyo ku kintu kya muntu naye nze bwe nzijjukira 2017 n'oluyimba lwenkyajjukira si lwe lwawangula naye ate nze lwasinga okunnyumira liri pazo yayimba oluyimba agenda ogula emmotoka kati omulenzi ye n'akyusa manyi ffe tukyusa ennyimba ne tweyimbiramu ebyaffe yagamba nti genda ogula ejjirita oleme kufa nga tonaba bisala genda weewola ejjirita oleme kufa nga tonaba komola n'agamba tibabisala bamagamaga mayimirira abamu balannama ate teriiyo kuyambagana n'abafumbo buli omu abisala lulwe abasajja bawetaweta emigongo Banage akayimba kancamudde nange akayimba bakatonze kenzijukira 2017 kekaya akayimba kange nga sinze nkayimba bulako omuntu omulala kubanze ennyimba ye nali nnyimba yali nekusifu nnyo music eyo bamuyita comedy music akuba abaana abamu oba abakontanya balooza nti olina okumansaamukko ku ntungo okubya enduulu okuba nti oteeke vibe mu kintu ne bagamba affe tetufaayo twagambye buli omu ayimba ebibyo bye yayagadde okukola ki so abaana bayimbe waliwo omuwala yayimba ne bw'olaba mbawako nyima bakinga saabigulanze nabikoppa ku mange simukodona yagaba nganze mwabasajja b'amaddu mujemba we mwena ate wembanga nkwewadde njagalo nkabale paka budde ku kyacopowa bagamba ebintu bwe bityo mwana agamba oba omuntu olina kuwemula oba olina kukola ki naye ku saidi eyange nze nakuliramu olujanja oba olwesosolo oba olunkulu so olunkulu kwegamba okwesitala kuli oyinamu olwesitazo ensonyi nenga kino ekintu kubanze mba ndowooza wendi ku radio nga njiwulira kitanga agiwulira manga agiwulira yazaala wange agiwulira omwana nga agiwulira nze imagine abaana bange tebebakanga sinaba kumaliza program pata nayo twedde tetunnatuuka eyo olina n'abaana
kati egyo emyaka gye nkugambye nawe mpadde 35 nyinza obeerawo mba nnafiirwako mbwa abatazaalayo mwana anti ennaku zino muwoza ekonome naffe tetuyaza abakitaffe naffe twetakulira n'abaana balitakula mukama nga bawadde obulamu so kati nze ku saidi eyange negamba nti nali sobola nnyo ate ku mansa nnyo era bw'onooba onoonya mu ddata wa pata nayo sigenda kunoonya nnyo mu ddata wo ng'omuntu mulina wano luyimba ki olwakuwanguza luyimba ki gwe lwolaba nti nno luno oluyimba lwe lwakuwanguza abalabi baffe abalungi tukyali ne pata nayo njagala tubuulire luyimba ki olwamuwanguza luyimba ki olwamufuula President Neyimbira byange luyimba ki olwo naye lwe yeekakasa n'agamba weewaawo luno lwanfuula ekintu ekituufu naye kati mu kaseera kano kasooke tuwummulemu tukomawo n'omwami pata nayo atubuulire oluyimba ki olwamuwanguza katukomewo. nga 16/2023 Kennon Hotel Mengo yakuyuguma sigenda kutukuta sikisaanikire nga baana balenzi abayimbi b'eggwanga Sendege Mamadi Byayi omugaga Sende ne munne Munnabuddulu Kenge Sharif basabukulula vidiyo y'oluyimba lwabwe Ndya zange jangu olabe kye bayitogattako omutindo nga tusabukulira vidiyo empya eya Ndya zange bawerekeddwako abayimbi bangi ba MC ba mulembe abakozi b'okulidira aba TV bonna baweddeyo bawerekera ku bannaabwe omugaga Sende ne Sharif Munnabuddu okuyingira shingisa emitwalo 2 emmeeza emitwalo 5 emiryango gigulwawo ssaawa 10 ez'olweggulo olw'endongo ekaabe kyakuyitirira ayagala okubukinga kuba ku 0754 621 mujja tuwagira abayimbi b'eggwanga baleese ekintu kipya bakikubye luno mujja tubawagire ate bakisoosowaze nga 16/2023 ku Kennon Hotel Mengo ssaawa 10 ez'olweggulo nga tusumula bawagiddwa CBS FM ne BBS telefayina yaffe. City View Gardens nasana butuuko ekifo ekyomulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne kekisi eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujuuko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujuuko. Twatwetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 City View Gardens Nansana Bujuuko. Tronaz Mati Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mati Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 772 275 Tronaz Mati Store bakafulu mu mifaliso. Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bujuuko Katete stage akukalongoti ku kkubo eridda ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 42 anamunya 76 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko. Tronaz Media omukutu gwammwe omulungi tulina engombo yaffe nti tukuba ne tuggumiza leero tugenda kutugumiriza ku Neyimbira byange President era tukomyewo nga mbadde mbasuubiza nga tugenda omukuwummulamu nti tugenda komawo naye atubuulire luyimba kyolo olwamutuusa ku buwanguzi bw'okubeera President wa Neyimbira byange ng'era sisobola kwerabira kubajjukiza
Patroners Media tuli ku mikutu gya social media platforms zonna, tuli ku Twitter, tuli ku Facebook, tuli ku YouTube, tuli ku TikTok. Subscribe otugoberere, otufollowinge, olikinge. Enamba y'essimu eyeyitawo wansi awo osobola otukubirako singa oba otwetaaze, singa oba oyagala okukola ka interview naffe, singa oba olina kyolanga naffe. Tuli Patroners Media, tukuba ne tugumiza. Kanzireyo eri omwami ono, omwami Patanayo. Nagambye tetugenda muyita linnya lye nti Kagwa Andrew. Ye mwami Patanayo lye lyamutuusa ku buwanguzi okubeera president. Omwami president wa Neyimbira byange Patanayo, nkomyewo gy'oli. Njagala ombuulire luyimba kyolwo lwakutuusa mu buwanguzi ku kitiibwa ky'oliko kati. Neyanziza omanyi entamu oba kansoke empisewo ka message yenna ino omuntu akyagala ogenda mu Neyimbira byange olina okweteekateeka obulungi. Entamu ewulira omuliro omubereberye. Entamu bw'ogiwa omuliro guno omungi ng'etandika ejja kujja bulungi. Naye bw'esooka nekona ne bw'oteekamu enku nga yakonye eba yakoze eki? Yakonye. Kati nalina ennyimba kale nga ziringa ezibalansinga naye era owulira ebbugumu erisinga. Kati ngenda kuwa oluyimba olwalinga olukumwa mu ntamu ng'otandika then n'olufundikira. Akayimba akasooka era nga nze ngamba nti ke kampanguza. Kagamba ti babi wa bobi wasuza otya ebiruma yaba opozisoni musula mutyambuuza nze nange nasuze ntudde ndowooza byabakama engeri gy'ali n'effujjo okulekerera abatannabafugako n'alayiza akaguto yatufugidde ebbanga mu kampeyini kyeraga kyere ti mu ntebe y'eggwanga nze nali nnina ottuula kati ndowooza wentandikira siraba nandiyeekedde kyokka sirina mundu wabula byabakama wankola bubi ekyobutandayiza ekyo kyo nja kufa nkolima naliŋŋaanye ogendewo omusajja ono mukabiri ekizibu ekintuuseeko nga kino anti engeri gyafuze ebbanga abamuvuganya tuyisaamu amaaso n'ebyabakama nga bwe wanjiye ekiro kye nakola kankimenyewo osanga nannumirwa mu mutima gwe nayatula nti entebe y'eggwanga wagiviiramu nze nnina okumuddira mu bigere onaawo. Ndowooza owuliddewo nnyaawo? Nkawuliddemu nnyaawo ate engeri gye tuli mu biseera bino ebirimu ebintu ebyo ndowooza abantu baakaagala nnyo ku olwo. Era teyakomaawo n'amulumba. Leero okaguttankedde ku makya wabula nkwetondedde nnyo mu mutima gw'onsonyiwe eby'obululu wansinziza ne bwe babeera bannonze era okanzibako otowena enjogerako olwo n'ensibwa basajja b'okyola ne bancunya okkamala zeruzira nkooyeeyo ne poliisi ewange yakolayo enkambi ate ekibi nti sirina mundu nandigenze mu nsiko nze n'enkuwambisa amasooba kyenvudde nziruukira erigwe ssentebe w'eggwanga oba onompaayo kyansi nsaba okyatulekere ti next of kin ayina kubeera nze gwe naye onootuuka kufa mbuuza nga tovuddeeko mu bukulembeze owaaye nyamba bambi mwami kaguto yatule ntasa bambi nannyini ntebe oyogere owooza ogiwulira? Njiwulira. Wulira omukulu we yamwanukula. Bobi Wine ng'olabye n'ebizibu ebikuyuganya ennyo bityo byabakama engeri gye yakuyiye ng'ekumalamu amaanyi tiggwe ate okulondwa abatuuze bo n'alayizaamu ate nze kirabika yakuutya lwa ŋŋuumi gy'okozesanga sayini singa ate wakirowoozezza n'osala lumu eddiiro kuba ndaba nti y'engeri entuufu mwe nandiise okujuna ne application nina nnyingi ez'abo basaba obbakuza kati muwozi yaŋŋambye entebeka enjitakwata ye nekola ensobi awo nenjikuwanza mpambirawo tawena ozeera akaŋŋende muyite ey'abasalawo ekikolwa nze kulwanga ekizibu nnyo kujuna ye kasisa nakisalawo bw'ati muzzukulu nze sirina baali wirali muwozi we lyagamba ti Bobi kati mmwe muntaanudde kambotole ebye muzze muntyoboola bulijjo munjogerera ebijweteke mbu muzeeyi wange namujingawaza bwera namutunza n'eggwanga lino kati liri mu mikono gy'abayeruka okujjako entasiima y'opozisoni ate alaba gye twava n'eggwanga lino towaakana mawulire twabiraba kyokka mwakuze endali ezitalaba kati ojja wuba manvuuli
olingiriza entebe yange muzeyiko ogitola n'ogimuwoti mwenna mbambirawo siwe nena so nabadde ngenda kwatira ali ntendeka abajasi b'okunkuuma so kumpawo okutiya gaasi n'amasasi nga nange mukuba afenve mukuleekaana olwo endulu oyo Emboozi endulu netta abalabi eba ekyabatta bobi naye n'akolima tikaguta nkusaba okuba emwoyo oveemu omululu gw'obufuzi ogwo abafuzi tulabe bangi nnyo ab'ensi ennene ezisinga eyaffe ebisanja abakomako ebiri entebe ne bagikwasa omundi naye gwe ekikweyibaza ki otuusa oziikwa nga Gaddafi ne muwozi oyo gw'owaniikiriza amasasi twagakubanga ayonka so ebito ebyali nga tosobola leka muntu waggulu yoyo pulezidenti oluyimba atugambye leero olwasooka pulezidenti Neyimbira byange 2023 buli omu nampandako eddusu ne bamuwandako eddusu ne mulimutuusa ku buwanguzi obw'ekitalo bannange byo bye muwulidde lwero oluyimba olwamutuusa lwe lwasooka era ne lumutwala mpaka okutuuka nga ye pulezidenti wa Neyimbira byange 2023 kakati pulezidenti Neyimbira byange 2023 ekibuuzo ekiddako kyenjagala otuddemu n'abali ku mukutu ogwa Tronaz Media ekintu kino wakitandika kyekyakusikiriza okitandika era olowooza okigenda kikomya wano oba ogenda kyongerayoko eyanza Neyimbira byange bamutandikawo 2014 ebamutandikira programu yatandika ku Radio Simba era buli mwaka ebeerayo natandika owuliriza nawuliriza nempuliranga nange akisobola omwana yamala okuwangula yali wawo wakisobola ali bamuyita Noola pulezidenti waffe asooka nali ngenzeko mu kivulu kya Geoffrey Rutaya na Irene Namatovu ku Ole Farm awe Nansana kati mwalimu MC nga Edisani Kasasa empuliranga ayimba awo ebintu aga simanya babuuza simanya mungamba bwesiwanvu wanabaki simanya nakulira mu kakebe nga abijja mu bya Stacia nange nentandika nga nfumba ebintu byange mpola kati 2025 n'ennumba Radio Simba atuuka mu butuufu nga siyenza ayimba naye nga mpulira nti kale kenfunye essanyu nange ntuuseeko wano eno nga bameka abaagala otuukako mu mpewo za radio ku studio naye atuuleko bamuwulire nempulira nange eddoboozi yange lifulumye neŋŋamba ne bennaleka ebweru mu ndicoding kati bwe naddayo ne neewulira kati ne basalanga nze sisinze ngaliwo abansinze kati ne bansindika mu message manyi bo basalamu asinze super ne babasindika mu message kitegeeza ki nnyonnyola abatulaba message kati bo balina ffemmwe mweffe ebagamba tulonze nammwe ye mugenda kulonda babawa code kwe musindika n'onyigamu nti nze omwami gundi yansingidde ebiseera ebyo nali neeyita mama myaka mingi nali neeyita daddy wa nali neeyita baby wa mami wakijja kuki kigambo kikujjira bugizi tosobola gamba omwana wa maama nga bw'omanye omwana wa maama nange kaŋŋendeko nali neeyita baby wa mami kati neŋŋenda kati ng'ogamba mu message n'ogamba nze baby wa mami yansingidde n'osindika ku kodi gye baba kuwadde kati asinza message nga bamulangirira enkeera kuwa ku radio ku mpewo temwasindise message abalonze gundi babadde bati naye gundi yakoze eki yasinze era ekintu nenkiviiramu awo ne mu message awo kubeera nali sinza amanyiddwa ennyo naye bwe najja neŋŋamba nenzirawo nentuuza ensobi ya 2016 nengutuula enneesooti nga nenyongera owuliriza bannange nga era bwe nzimba waaka nga bwe mukola bwe muyuzaamu bwe mpandiika bwe ngamba ate ebyo bibi bwe njiyaayo ekirungi kyekintuusiza ne ku buwanguzi era tosobola kuwangulira ku kyansi emu tosobola kakati kino ekintu ky'okweyimbira ebibyo gwe nga pulezidenti 2023 Neyimbira byange ogenda kikomya wano oba ogenda kyongerayo ku kya Neyimbira byange kyo nina kikomya wano kuba siyalina kuvuganya nawangula naye nsobola trainingayo bannange omuntu ngoze olaba ayinamu n'omwongeramu kuba kati nze nnyongereramu ddala nkuwulira ng'oyimba neŋŋamba
oli wa Kibogwe aba nenkuya nengamba nti obulamu kano ti ate kwali okola bulungi naye ate singa oyongeramu bwoti era bwo oyongeramu mutuluba byakweyimbira bibyo oba mutuluba lineddala mu byokweyimbira ebyange nyongeramu bwongezi kuba sikyavuganya naye musically njagala genda mu maaso kuba okuba nava mu Neyimbira byange namanya nti olaba mpangudde nayimbirako mu audience ennene esinga ne wano we tuli twali Kavumba awo battabu nnyo sayo nga kikubyeko kiti buli emu nendaba nga akkiririzza mu nze ng'ate twali bangi engamba nange nsobola era saatudde ne nkwata akakalamu k'ennyimba zange ziringa nga 6 ezitali za Neyimbira byange kubanga budde Neyimbira byange okyusa abadde naaba nenkutuma naaka naye ate bwe tudda kati music tugenda kudda oweno ow'omu nsi ya President Museveni so si eri mu nsi yange yo siddamu kukola ki kuyimbirayo oba kuvuganyizaayo oba kunoonyezaayo tooke nkutegeera kati n'okujja ate no mu nsi ya President Museveni nange nenjiyizaamu nga bw'olaba David Lutalo Aluna Mbiru n'abayimbi abalala benneegomba abangi ogambye olinayo ennyimba nga 5 ze waakakolako ki ekikusibyo zifulumya toyagala bwagazi oba obusobozi bw'otayina ekyamazima ennyimba tezifulumizika era omuntu aba ayagala at least bwendifulumya lwendigira era enkyalufulume naye obusobozi kintu kyamaanyi nnyo mu kuyimba era kyova olaba abanene bo babaddewo myaka na myaka omutono aliyo wansi afa ne music bamulina muyitirivu balina stories ennungi balina ebyokuyimbako bingi naye wano kakati singa oba ofunye omuntu n'agamba nti no ngenda ku sponsoringa ngenda kuteekamu ssente okyaniriza oba tokyaniriza ogwo omukisa gw'amaanyi nnyo naye ngufunako obufunyi bwe nti mpulira nga mba nseetudde obulamu bwange okubujja kulina eddaala otuuka ku ddala n'okubaako bye nsobola okwongera mu maaso kuba oba olya waliwo n'abeesibye nga singa mbadde muyimu musitufu nnyo nga waliwo n'abalala abandyeno emabega abandyeyo naye olw'okuba nkyali kweno level ya wansi nina abantu bangi ate nange bensibidde wansi olw'okuba ndiwa wansi so nsobola okwaniza omuntu yenna yenna n'agamba nti kangezese ayinza olaba kyayitanga okugezesa ng'ate naye alina kyeyegasseeko okyali ku mukutu gwa Tronaz Media tukuba ne tugumiza nkyali omwanjuzi wo omuzira Nakinsige Nanyonjo Dora era nga tukyali n'omwami Patanayo President wa Neyimbira byange 2023 era nga ba sponsors baffe sigenda lekerawo bebaza mwebale tuteekamu nsimbi mwebale kuwagira programu eno mwebale kwagala Tronaz Media City View Gardens Chebando Nansa natubebaza nnyo Ivory Hotel mwebale nnyo mwebalire ddala Tronaz Mat Store mwebale nnyo mwebalire ddala Tronaz Laundry and Dry Cleaning nammwe mbebaza mwebale butakoowa mwebale kubeera nga muwagira ekintu kino tukyali n'omwami Patanayo katuwummulemu tukomawo Vice President yaba mu mitendera gyonna gye wayitamu okufuuwa walina essuubi okuwangula kubanga bwewagambye mukisa ku mukutu Tronaz Media sigenda kuwabajjukiza Tronaz Media tuli ku Twitter tuli ku TikTok tuli ku YouTube tuli ku Facebook tu streaming live subscribe or following or liking Tronaz Media ne ba sponsor bafe abalungi ogende obawagireko mulimu City View Gardens Hotel Ivory Tronaz Mat Store Tronaz Laundry and Dry Cleaning nkomyewo nate era tugenda okubuuza omwami ono Patanayo ndi wuwo mwami Patanayo kati tuli ku kino omwaka guno Neyimbira byange 2023 nga yegwe president
bw'obeera nga gwe president buli omu abeera n'omuntu amuleetako amaanyi n'awulira nti ono amuzitoowereddwa mu 2023 muno ani yakuleetera akazito ani yakutuuzaako akazito naawe n'owulira nti ono ambonyaabonyeza. Era ebintu bino byalimu Katonda nga bagaa nti Katonda yabadde mwene ensonga. Naye natula ku kibalo kyange abaana twali bangi kuba ku final tutuukayo 24 abawala muvuganya 12 n'abalenzi 12 ati bw'osinga abalenzi okwatagana n'asinza abawala ne balondako ki president. Ne nalina ekirowoozo kyange ngamba teri muwala ayinza kumpangula nga ntuukaganye n'omuwala naye nga ngamba wempaguza abalenzi. Natuuka mu balenzi nga mpulira challenge weeri naye era nze omulenzi gwe nasongako era ye yanchallenginga kuba kye yakola ekyamaanyi ennyo ku nze twagwa draw. Abasazi bagenda mu malosale empaka nga ffenna batuwadde points ezimu 97. Omulenzi oyo kyamujjukira? Mujjukira bulungi. Erinnya bamuyita Kagumba Weegoge. Yali aviirawo? Yali aviira side zeeyo Mukono Jinja Road side eyo. Yali aviira side eyo Kagumba Weegoge. Nekyamazima Kagumba kaali kandakidde era neegoga keegoge kubanga Kagumba ekituufu amannya gagoberera nawulira nga ntudde muno nga ndakidde. Olongo kubonyaabonyo akazito nga kasinzeewa. Omuvubuka yali ayimba naye wakkiriza? Nange nakkiriza ayimba akuba nali musinga tebulaba nze president naye nga yali ayimba. Ati ye bamuyita Kagumba Weegoge era onomunoonyerezaako ennyo n'omanya ku buyimba bwe ojaga kano kaali Kagumba. Ompadde interview eddako enda kunoonya Kagumba Weegoge. Twagwaddwo naye bajjaaji awo ne batuwa option ne bagamba nti buli omu kati agenda kuyimba oluyimba ye lwawulira nti bwe ndutuuza ku muntu tasigala waggulu. Kagumba Weegoge najja ayimba ng'amaze olwotuta kama nanyamba n'aba first n'ayimba. Amala oyimba manya omuntu amala okuyimba nawe omanya musajja nkubye. Kansooke nkusalemu ku kirimu bwe babateekawo babiri ne babagamba kati ogenda ne Kagumba Weegoge munda muli wawulira otya? Kati nga tumaze ogwa draw tetwali babiri twali basatu. Etwali abasatu munnaffe omu ye naayimba bubi nnyo n'avaako tusigala nga tufa fekki fekka. Kati nange nendaba empaka ziri wakati wange naye ne Kagumba Weegoge. Kati neŋŋamba kaninde bajjaaji naye nga bajjaaji bagamba nti bansinze siwaliira nga musajja ekyamazima ayimbye nange nnyimbye naye akoze eki ow'omukisa y'anaayita awo. Kati mbe ya Mukama byakola netugwa draw. Kati bamala batutta ti buli omu tumuwadde olukusa aleete ekyawulira ku mutima gwe nti kyekikola ki kyekisinga. Tukubya akalulu abeera first akalonzi ayimbye audience era n'agikyankalanya nga womanyi. Naye nze nali nakola rehearsal mu Bidongo okuyimbira mu audience ey'amaanyi kuba nze nagendanga mu bantu ngenza oba mu Butalenga eyo nga mbayimbira bane obuyimba bwange bwe buno bane mulondeeko tunaasoosa kaliwa nembu n'ebitundu nansana Wakiso Kakiri nga siti abantu. Kati ye problem yali ejja tamanyi followinga biki Bidongo bwe mukubira na followinga bimusinga amaanyi tasobola muzindaalo. Kati ye nga ganze nze temunkubira Bidongo nze njagala abantu bange bawulire byenkola ki byennyimba nayimba nakoona empulira nga akonye n'audience n'ekyankalana engamba Yesu. Mu kaseera ako Yesu n'omujjukira nemujjukira era kati abantu bakyankala nnyo audience n'ensooka nsirika nembanga avuddeko ne bangamba waayi togenda kuyimba konze nga tekyekyandeese ogenda yimba luyimba kikonze mukube timukube nalo luyimba konze abakazi okwekolera. Angamba Abadongo mugenda kuba naye kambasookeyo mungoberere. Kati ndowooza Abadongo ne balowooza nange mbagambye ng'oli naye sigenda yimbira mu Bidongo nayimba kola yininga ziizo naye nejjako nengamba Abadongo nekyankalanyaawo jjukira ndi mukiri omusajja oba nsinze oba agenda kunsinga nkyankalanya olwo
kumbe Katonda olwandiko yagamba tukitegedde mukama kati ne baddamu ne bakuba timer kati olwo ntandika nasumulula omuziki oyinza ogamba badongo nakoze nabo rehearsal audience we nagimala ennumba bano bajjaaji abansuula ddulo bano olonga bajjaaji be baani abo babawa buli omu makisa ago ojjukira kaani naani tobana amannya gaabo tatutudde eno efo audience eri ewali stage ne ba MC bagamba banaye tukasukeyo butena akakwata yagenda olinnya asala empaka ye mweffe okitegeera ye simba abajjaji be bawa ngoba ofunye omukisa jjaji azze wuwo kagobako kyekyo kyekola ajjaji munaye nga mbalumba mu luyimba olwo nnyimbira kuli nga omanyi performinga stage nze oluyimba lwange lwennyini lwencakaliramu naye nawo wembaagaza kyennyimba okitegeera ekidongo eriwe kivuga oluyimba lwalina ebitundu byalinga 2-3 awo nenyire kyasooka nakikuba audience ekyaddaku nenkikuba bajjaji kirala nengenda nenkikuba abadongo bali eri ndaba bali actinga batyanga nnyo enda buli omwe akutta omulere akutta ali kuno akula endongo kegamba ekintu nendaba nga butuufu kikoze eki naye mulino ddamu amaanyi nolaba nga ekintu okikubye okusala kugenda okudda bwe twagudde ddo nga munanga ali 95 nga nze ndi 98 wawulira otya mu kaseera era nazirika musanyu ozirika mu nnaku ozirika kuzirika kirabika muzeeyi gwange oba olinamu obulwadde bwe tutamanyi okuzirika gwandiba omuzeeyi gwange oba ebansinga nazirika nelinawangula nakola ki kaakati kambuze wozirikira ku stage oba ozirikira waka ku stage kwennyini abalabi ne bakola batya mu kaseera ako ng'ozirise sireka ekyo nakyo kika kya serebule kuba ate ekyanziza engulu era ne bansitula be bati mu bbanga kwandibadde ng'okumpujja bansitula busituzi luli eri bwe bansinga bampujja buuzi okudda engulu kaakati ku luno ati bwe nasinga ate bambuusa bubuusa okuddawa engulu President wetaaga okunoonyerezaako ekikuzirisa musanyu n'ennaku kaakati President waffe nina ekibuuzo kye ekyokubiri ono tukyali ne President wa Neyimbira byange 2023 okyali ku Tronas Media omukutu omulungi gw'otasaana kusubwa gw'olina okugoberera buli lunaku buli kadde tu streaminga live Tronas Media tuli ku social media platforms zonna tuli ku YouTube tuli ku Twitter tuli ku Facebook tuli ku TikTok gweteekamu buteesi Tronas Media ofollowinge ennamba eziri wansi awo oyagala kalango oyina akalango koyagala tukubire oyina omuntu ogoyagala tu interviewinge oyina omuntu gomanye yali mu kisaawe kino oba kyakuyimba oba kyabyamizannyo oba kyaki nga yakubulako oyagala tumunoonyeeko tuweereze buweerezi ka message tukubire ku simu ku namba ezo eziri wansi awo okyali n'aba Tronas Media ba sponsors baffe sisobola beerabira mutukola bulungi nnyo Siteview Gardens kyebando bujuuko oyita nansa naawo Tronas Mart Store emifaliso emirungi ennyo gy'ogisanga Tronas Laundry and Dry Cleaning engoye zonna tuzirongoosa bulungi tosobola kubeera na lugoye lubi tosobola kubeera mbu olugoye lwefufunyaze tate luvuddemu kala Hotel Ivory ebisula ebirungi okulya kulungi osobola okukolera buli kimu kyoyagala abalabi b'omupiira season eno mujje mulabe omupiira ku Ivory Hotel tewali buzibu tugenda maaso okyali ne Nanyonjo Dora omuzira nakinsige ku Tronas Media omwanjuzibwo kanzira eri omwami patanayo Neyimbira byange President 2023 akantu ako mukakotinga ennyo President Neyimbira byange 2023 ekibuuzo ekyo kino ekirala President waffe omulungi oyimba ku mikolo nsobola okuyimba ku mukolo ngera bawulira obuyimba bwe butambula tuyimba comedy music ekintu ekyo kigumiza ennyo abakulaba bakitegeere comedy music abasinga comedy bamuzannya abalala bamunyumya ffe tumuyimba nze nkuyimbira kuseka twalingako okwo ku mpewo mu studio presenter n'agamba anoonya ebizimba mu programu eno gendako kwadiwe yekuliraanyaawo kudduuka eri kuli okumpi eritunda ku seminti mitayimbwa mabaati ogenda ozimba oba weezimbe
eno program tuseka tusanyuka tunyumirwa tetwesitaza kakati bw'omuntu yenna alina bw'aba yagadde oyimbe ku mukolo gwe president 2023 Neyimbira byange ayinza kukola atya olina manager oba gwe weddukanyiza ekintu kyo kino kino ekintu nze nkyeddukanyiza nga nze nenkwatako ne ku bannange abamu kuba bwe tubeera mu mpaka ezo naawe obaako gola n'ogamba gundi bannange ekyamazima nembeera naye nga tunyumisa abantu basobola okunyumira ne bagamba guno omukolo gwanyumye oba okitegeera tetulina manager ewaawo nga tumwetaaga siina gurupu sina kibiina ekibuuzo kibadde kiddako nti olina ekibiina mwoyimbira sorry naye nga siina kibiina siina gurupu wabula bwe ndaba event ng'eyo ennungi noonyayo munnange betukuba ekintu kino ekya Neyimbira byange nga jangu tugende tusanyuseemu ku bantu naye nga tuli omu naye nga ate bwe tufuna management ndowooza kisobola okuba ekirungi kuba ngaawo naye omanya ekintu ekiriko management nga tukyali ku nsonga eyo ngambye mbu olaba ng'ekivulo oba ng'omukolo tugambe embaga kwanjula kakati gwe ogenda wali n'osaba DJ osanyuseemu n'osaba bannannyini mukolo bosanyuseemu oba olina akantu ke weetaagayo mu nsonga y'ensimbi ali kisinziira kuba kati ffe weewaawo ndi president naye nkyanoonya nnyo erinnya olwo event ez'amaanyi ezirimu abantu abangi ze tusinga okwetaaga alina ogamba saliyo meeting zaabwe ate omukolo gubaddewo n'otandika okusaba olwo gw'osaba imagine gw'osaba n'ovaawo ng'osanyusiza abantu tusobola obeera ku mukolo nga kuliko omuyimbi nga Aluna Mbiru ye n'ayimba ne bakulaga bamuwadde millions nga 3.5 abantu ne basanyuka naawe nojja n'oyimba naawe n'osanyusa kyekimu nga tewafunye wadde emitwalo ameka 2 oba you can imagine nkitegeera ekintu ekyo nti kati ate oba ne management ye okusaggulira manager awo n'atandika okuteekawo eyo embeera kati bwe mubeera bw'abaako obushort videos bwe bakwata ne bapostinga aga ne munnaffe akola ki akola bulungi ku mukolo asanyusa bulungi so ndowooza we tuyitira manager yenna oba management yonna esobola otwandolinga waliwo omuntu akwatiridde omuntu omu naye ffe osobola okwatirira abantu nga 3 ne bakolera ekintu ne kitrendinga nnyo naye n'ogamba nasubwa dda omulabi waffe ali ku mukutu ndowooza owulidde ensonga eyo enene yeetaaga okusponsoringa abagala okukola ki abagala omukwatako yeetaaga manager era ajja kubayisaawo ekintu ekyetaago kyekyo enamba mujja zifuna nga tunaatera okumaliriza naye nga tukyali awo nze embuuza mukulupata nayo bw'oba oyagala kukola kolabo mu Uganda wano kolabo we ojagala era singa oba ojagadde muyimbi ki gwe weegomba wano mu Uganda okola naye kolabo abayimbi bangi nze bannyumira naye kolabo manyi kolabo osobola ogikola ne musajja muno si bwe kiri ku ky'omusajja njagala kola ne David Lutalo ku ky'omukazi njagala kola ne Mary Butter ninayo empandiike nga nagiwandiika nga yange na mukazi naye ng'omukazi neegomba Mary Butter. Lwaki weegomba Mary Butter? Mary Butter empanda gy'awanda omuziki gwe aguwanda kisajja genda omufollowingeko olabe mumanyi aguwanda kisajja kyova olaba mwegomba olw'ekyo aguwanda kisajja nekirala anza mpandira omuziki omuganda gwennyini ate mu basajja okubeera nga weegomba David Lutalo lwaki gwe weegomba David Lutalo oyo omulaba nze mwagala ku mutima ng'omuntu nera nze neewunya ne Uganda nze ndaba abantu bebasoosowaza ennyo Lutalo taliimu simanyi oba bamusoosowaza nnyo abantu bamwagala nnyo abantu abo beesibidde nnyo eno ndowooza omuziki nze atagumanyiimu nnyo bika kirabika ekika kyakuba koyogere ku kintu ky'emiziki egyo bw'oba wandyagadde oyimba oli mu afro oli mu raga oli mu kiki ekisinga okusanyusa okukolako okuyimbamu kadongo kamu ki
za bandi kiki kyosinga okwagala muli? Ndi mu Afro band. Afro band. Gy'owuliriramu emirembe? Gye mpuliramu emirembe. Oli bwajjanga alina oluyimba lw'olala. Kadongo kamu omulaba. Kadongo kamu nze ennyimba zange zonna zempisemu eza Neyimbira byange za kadongo kamu. Omuntu agamba naye gwe okimanyi osobola oyimba kadongo kamu. Nange ndaba obedde okuba bulungi biiti za kadongo kamu. Nagenda n'ennyimba oluyimba lw'Amani basudde e Kavumba. Audience n'abaayo omukazi agamba banne yali mukyala mukadde budde bukyererera eyo twalinga 11:10 ng'okyali Kavumba. Tuli Kavumba balangira omuwanguzi ku ssaawa 12 nga ziyisemu n'eddakiika okulangirira president. N'agamba yali amuliraanye gwe oyo mutabani w'abasudde gwe yazaala eggobero ennyimba yayi oyo mutabani w'abasudde gwe yazaala eggobero. Oba ogenda onoonyereze kuyinza okuba ng'oli mutabani. N'agamba omwana oyo ayimba waawa nti weeka kiri. Oyo mutabani w'abasudde gwe yazaala eggobero. Enze neekakiri najyo 27. Ndiweeri musajja watu ndiweeno Masaka Road olwebu wamaawo. Yasambya ne tudde yebunjako mbizinga eyo ku mwalo eyo. Mwoli mwana wa ku mwalo? Ndi mwana wa ku bizinga eyo ebunjako ab'enkimeyo gye tubeera eyo ku siga ya Jjumba. Naye kakati lwaki nkyali ku kintu kino ekyokwagala nnyo Afro band. Lwaki gy'oyagala? Nze ndabye wanene obadde okubamu wano n'ennyimba ezaakutuusa ku buwanguzi obere President 2023. Ndabira ddala nga kadongo kamu gwe wandibaddemu. Lwaki oyagala Afro band? Kati wadde njagala Afro band naye kansinge kuba ku kyakadongo kamu ku kibuuzo. Kadongo kamu abantu tebavuddeyo nnyo abakadongo kamu. Bw'onoosanga kati Hassan Ndugga engeri gy'ayimbamu n'emiramwa gye n'amakulu mu kyo ng'owuliriza yandibadde Doni kati. Kitegeera omusajja ayimba oluyimba n'oddawo ne famire yo ne muluwuliza ne mulwefumiitirizaako. Naye simanyi kale essaawa zino osanga ali enskin. Kintu kimu kye nkwewunyizaako mu kulupata nayo. Abantu bonna b'oyagala b'oyogeddeko David Lutalo oyo yetu abantu bamwagala nnyo. Mary Bata takyahitinga nnyo. Lwaki toyagala baneeno betuwulira kati abantu abaliko tulaba Shiba, tulaba Cindy, tulaba baani ba Spice ennyimba zaabwe tezikolera. Essaawa zino olaba Amani basudde mugenzi amagumba oyinza obutagasangayo bakafeero. Bw'owulira olimba toyagala luggweko. Tetuganye ndowooza bye biriko omuziki gwadda dakiika 2 chorus kasofuna chorus ennungi tebikyetaagise. Kale nze tekindiimu nga nze sisobola kugamba nti noonya kolabo ne kankube ppate ndeka nkube ppate kubanga yaliko nze noonya ekintu ekigenda okulwako ekirwawo. Ebintu byo byonna byoyogera mu kulupata nayo President Neyimbira byange 2023 ndabira ddala nga kadongo kamu yali mu musaayigo ne kubanga oyagala ennyimba ezirina amakulu ezirwalwawo tezisa ddakiika 2 oyo aba kadongo kamu. Afro band oli mwetefutefu tukubira oluyimba olw'eddakiika 3. Anti kaakati olw'okuba nti nno kyekiriwo nze nandibadde nsobola okompozinga oluyimba eddakiika 10 nga kadongo kamu bw'atambula. N'essaawa zino togenda funamu kuba ye yasibirwa emabega. Kyegambye kyembadde gamba nti Hassan Ndugga kuba kati Hassan Ndugga waba afuluma ne waluka gamuyiseeko. Ye Hassan Ndugga mupya alinga ng'omuyimbi omupya kubanga tumujjukira mu Ntikkula Emigugu ng'ali ne pasita ekawaala. Naye kati byazaayimba bw'otuulawo n'otandika teekamu Ndugga yekka gwe njagala. Kati ali mu Mandwa. Ali mu Mandwa naye nga byonna byonna by'owulira byayimba alinga aliko ekiwewo naye ng'ate ekiwewo ekyo kiri true. Mpozi kati yayita na jjajja bamweyana. Okitegeera nti kati byonna byonna bwe mbigobera nga ndaba nti essaawa zino omusajja yandibadde nga Uganda kuba kati Uganda erimu amawanga olaba Buganda, Busoga ab'obuwangwa. Yandibadde essaawa zino tukulembeza nnyo Ndugga naye ndeka nkube ppate nga yali ku kyati. Okitegeera President Neyimbira byange 2023 oyagala Ndugga kubanga alimu olw'emmandamanda olimu omusaayi ogwo. Nedda si mmandwa bwe kuba kuyimba
Munna muntu aba ayimbye ekikukwatako. Nekirowoozi ayimba kulwa ayimba eggwanga lyonna. Nkufunye. Okitegeera ayimba wonna yasoga naga nebaza simanyi nebaza bafa zasimanya mwakola bulungi mwambala bwe muti obulungi kitegeeza ebintu mwabitereeza okitegeera sijja kugamba nti negomba okola oluyimba ne shiba kale okyali ku mukutu Tronaz Media kubuuzayo ekibuuzo kimu owebaze ku bantu tukole n'ekigenda finals eza Neyimbira byange 2023 kyali kitya enteekateeka zaabwe zaali zitya bye byavaamu wadde kale gwe bawangula wali mu mativu era abantu baneeno mpaka ne kati okyawuliziganya nabo abategeka ekintu ekyo oba banno be mwali nabo mukyawuliziganya nabo naye nga finals gwe mukulaba okwangu waliwo ekyabulamu oba waliwo ekyetagwa okwongerwamu. Nze mu kino enda kusooka kwebaza Radio Simba femme mwefe ennene mpologoma y'eddembe omanye empaka oba obuwanguzi naye bakugamba nti banaya nasinga okwambala obulungi ku mukolo twagala anasinga naye bakulangira bulangirizi nti gwe osinza okukola kyokwambala owulira muli ettutumu nobanga gwogamba kyekyo kyokka ekyobugagga kyobadde nakyo mu bulamu n'okigulamu olugoye luno bagamba gwe osinze owulira ettutumu ati nze bwe nawangu nali nfiirira kimukola ki wangula ekitiibwa ky'obuwanguzi tekigenda kunvaako ngenda kubeera president forever. Waliwo nagambira ne mukama nti mukama kati kino kyentuuseeko olaba nnyonooneka ntwala nfenga omuzira nfenge yawangula akati convoy esobola oyimirira weetinga egenda ku mulambo gwange wane president ye tugobere president n'olaba nva mu ekyo ekitiibwa ekyo ntwala nfe n'ekitiibwa kati ekyo ekitiibwa kyo nakyambala ekyobuwanguzi balala bawangula bubuzi naye kati nze nawangulira nsi nnamba ekirala sebo nawangulayo ekirabo era kyembadde ngenda okubuuzaako kubanga mu kulaba okwange nkulabyo zze na kisipi kyokka wawangula kisipi kyokka oba olina ekintu ekirala kye wawangula? Nze nawangula ebintu bingi gambye esooka ekitiibwa ekirala emikwano n'erinnya lyange lyeyongerako nnyo obuzito ne bw'otambula eyo mu Nansana bakulabira ddala nga yegomu oli mu Nansana wano wetuli ebweru w'eggwanga bakumanyi bamanyi banyigamu bunyizi nti ani ne bandaba nze abazungu bandaba mpulira nze amasanyalaze gava radio network zaavaako ekavumba abasimu ne basigala nga bandaba ab'ebulaaya mpulira okitegeera ati kyekitiibwa nakikola ki wakifuna ekyalinga ekirabo ng'ogyeko musipi guno nawangula obukadde 7 obw'essente enkalu katusooke tutandikire awo owangudde ekisipi wawangula bingi kati ate ne bakuwa obukadde 7 obukadde obwo 7 olina kye wabukolamu oba wabulya buli n'omukyala ne musanyuka ne mweyozaayozaako ennaku obukadde 7 manyi ssente kati olaba ezo empaka ze tubamu abantu bangi abatuli emabega kwana egikubeererawo jjukira okuwangula ku ndulu y'abantu aba bavudde mu kitundu mwoli nga bw'otemaatema obwo obukadde 7 tebulina ne kibubakolako naye ng'ate k'obufunye oba olina okubakola ki okubawa nagana naye ku lw'ekitundu kyange olwa famire yange kempangudde obukadde 7 buno obutasobola kutuulawo nenkwatako obukadde 5 mu emitwalo 3 nengulako bajaji empya ze ziriko era kanamba weeryawo mu kitundu kyange ekyeka kiri bereetayo omutwalo omwana n'asoma endabako mukwano gwange ali mbuzibu alinako waalaga nti entambula ekola ki so singa wali twasaasaanya busaasaanya kakati kambuuze obeera omwana asoma tetuganye mukwano gwali mu buzibu nga bw'ogambye omutwalira bwereere oba alina kakuwaayoko kubanga ogambye ekintu wakikola lwa kitundu kyo kale essaawa zino waliwo omuntu okugamba nti nfunyemu olugendo ŋŋenda omugamba piki yiiyo
asobola okuteekamu akafuta ne yeevuga. Bw'omuwa piki eyo okwevuga tobeeramu nakwesika nti eyinza otugambye eri kanamba nti ayinza obutagiza ogimuwa n'omutima gumu oba piki etadde n'ennyini yaale ayinza obutagiza aliwo byokwasa Katonda okitegeera si buli omuntu ayagala omubba abalala babajja mu bikomera byabwe nawe emmotoka baagijje mu kikomera naye bannaye abaagirabyeeko ennamba bweti atawulira birango yabankuba ejjinja. Omulabi waffe omulungi okyali ku Tronaz Media kyenjize ku mwami ono nti olina okubeera n'okukkiriza to buli kimu kikole na kukkiriza ku story gye mpulidde gy'atuwa alina okukkiriza katweyongere maaso naye mukulu patanayo president Neyimbira byange 2023 ani vice president wa Neyimbira byange nga bwe nakugambye empaka tuzivuganyaamu double sex abasajja n'abakazi kati owangulwa abasajja abeerawo n'omukazi awangudde abakyala kati nga mukwatagana abasinze bw'obanga bw'oli omukubi omuziki omuwala n'omukuba omuziki kati nze nga bwenze bwe namukuba omuziki nembeera president kati ye aba alina kuba vice aba alina kuba mukazi tetuba basekisi emu era omukyalo oyo oba muwala oyo bamuyita kandoyo yerinnya lye yakozesanga kandoyo era yena ne ka trademark ke bo batuuka ali eri mu kavumba beekolamu akakuukulu ne bajja baguze ne bukando obudde olwaziba ne bakoleeza bukando kulaga ttiimu kandoyo okitegeera era nabo banvuga speed kakati oyo kandoyo mukyawuliziganya oba byakoma ku Neyimbira byange oba mulimu okwewalana nti nnono yankuba nnyo bwera bw'oba ofunye nga mulina ekyokukola kuyimba biki musobola okubeera ba partners ne mukolayo kakolabo ne kandoyo Neyimbira byange tekubeera kwekwata mu nsawo nga onogamba gundi yanninaanye nangirako bwati sente zange wadde azeeganye naye yazikoze eki yazitutte Neyimbira byange mpaka ate zitasalibwa mu abaziyimba nobanga oyimbye otya n'okunkumuka nagamba munno yasinze gwe munno sigala nga omwagala kuba ye teyabaddeyo eri mu bitabo nga basala empaka so abaana abo tuwuliziganya ewaawo ku mikolo tekubulako nnyo basiiwuufu era bye babaako agamba bane omukolo gwa mbaga naye era nemulaba omulalu ng'asembedde era musuulira akaceere n'akola ki naye nga bambi tuwuliziganya n'abaana abo ddala ba finalist bannange abasinga ng'ogyeko ne vice era mukubira kasimu oli otya ontegedde ng'obuze bwabaawo tumanyi okukola busho obw'enjawulo awali eno kasho tugende tumanyi okugenda sebo ne tuzingizeyo naffe obuzinga bwaffe kuba bino ebitundu bino ebifo eby'amaanyi byetaaga management abaana tugenda bategekerako ku Ivory tugenda tutegeka ku Royal wabaawo omukulu abakikoze eki akyetaddemu nti abaana bano sinzira kye bakola bajja kukola nze kankuba ebirango kankole buli kimu nze mbaleete naye kati mwe mutasobola tuuka kuba kati nze nja kubasobola kuyimirira namukulu wa wano ewaawo ndi president amateeka nga weeramu eri ensi siri mu 7 kakati omulabi wa Tronaz Media ali eyo eyandyagadde okwetaba mu Neyimbira byange wandimuwadde magezi ki amagezi genyinza owa omuntu yenna ddala omulabi wa Tronaz Media bana empaka za Neyimbira byange ekisooka tuba tetugenzeeyo kuwangula okusinga weewaawo oba ogenda kuwangula naye osobola owangulayo ebintu ebyenjawulo waliwo ekintu kyoyinza okwetabamu nga toyagala buwanguzi andi kati obuwanguzi ffe tulina jeje Semanda owa Radio Simba atuyasinga nnyo atuwa nnyo buspeeches obw'enjawulo ne tubujjamuko emiramwa oba ogenze mu kitundu obanga ogenze kuyiggayo kaweewo naye n'osangayo oba akamyu oba omusu nga gw'olaba onjiggayo esobola yigga ekyo kyoba okola ki kyoba oyiga rediyo yerangirwako ebintu bingi Simba ddala mu puroguramu eyo mubeeramu abajja mubeeramu aba institute abajja ne bagamba ayise wano eno ku Radio Simba tujjamuwa basale tujjamuwa discount
mubeeramu abe bulango bungi kati nga bw'olaba eno Toners Media mulimu abalangiramu kati nga bw'ayita ku neno n'agamba bannaye nabasanze eno njagala mugire gamuwa discount edduuka najja mu kifo oba okitegeera kati gye ng'agezaako tugamba ebyo ebintu waliwo bamakanika bannaye tulina essomero ly'abamakanika abaagala oyiga emmotoka abantu balangiramu oyinza okujja ng'ozza okuyimba naye nga naturally toli muyimbi togenda kuwangula lwa kuyimba eno ogamba bagambye nti nno eri institute ya gundi basazeeko kaŋŋenda ate ensome kyegambye nti ffenna tuli bawanguzi naye si mu kintu kimu bwe mba nga muzze 300 okwewandiisa ng'ate awangula abeera omu n'ojja n'olaba ng'omukisa gufa lwaki totayiza omulala ndi muwanguzi nze natayiza okuyimba n'enkulemerako era nnawangudde kitegeeza nali nnawangula mu kuyimba naye waliwo abataawangudde era bw'owangulidde ng'omaze ozzeemu emirundi 3 kuba olabika wali okyagala mu mutima ate nga n'ekitone kikola ki mwekiri naye era munno omulaba nga is not talented naye nga yeesibye ku ekyo naye nga omwadvisingamu nti kengenze kusimba ate ne bayisaawo kino Toners baagala ate bannaye osobola eyo okwata bulungi ka vidiyo ko jangu obanga olinamu obumanyirivu kaŋŋende kannumba awo naye nkya bajja kusanga oli mu radio olanga nkakasa wonna akyemerako bajja kusanga ne bagamba ati abasimba kyemmanyi bajja abalaba manye ebintu ebyo kugira akugweko agambe naye ate wano gundi twawayo Caxton twawayo wano laavu tukwatira kati ate katugendeko ne kubano tukole ki tulabe ndowooza okiraba tukozese bukozesa mukisa naye nga empaka zijjeemu osobola okujja ng'ozze kuyimba n'olabayo omwana azina akazina nga gwe bw'okazina bw'oti onna ng'olina gy'ogenda n'okazinira ne ufa ssente baako ky'okoppayo ekyegambye osobola okujja n'ojja okuyimba totogenda ogamba naye okuyimba kekuganye nze obulamu bwange bukomye tokoma yenna agenda mu mpaka n'ekirala bapulezidenti tuli bangi kuva 2014 bapulezidenti gye bali mwebuuzeeko kuffe bapulezidenti nange neebuuzibwako wawulira patanayo kankubire ku patanayo gakola atya patanayo nina kanu weebuuze kuba nze si kyakuyeekera nga tukyali ku kintu ky'abapulezidenti awo webale kyogerako bapulezidenti ba Neyimbira byange okuva ku 2014 bw'otugambye muyina kirowoozo ki nga mwe bapulezidenti okuva ku 2014 okutuuka wano ku 2023 muwuliziganya nga bw'ogambye temuyinayo kintu kyanjawulo kye mufumbira abantu nga mwebaza radio Simba okubatuusa ku eri ekkulya ly'obwa pulezidenti okubeera pulezidenti w'ekintu si kyangu temuyinayo kintu kyonna kye mufumbira ggwanga lyaffe lino omanyi mu famire osobola osanga nga famire omuntu agitetenkanyiza ali atya ali omu naye nga famire y'abantu nga 30 nagambako abaana ba Neyimbira byange abo timuyinza oba nze pulezidenti gwe mubadde mulinda kuba ensonga nina nze byendaba kati waliwo omwami tiktoka naye looza tokubyemu nnyawo mba sikubye nze gwe mbadde mulinda weewatu era ne bannange nkibagamba abakulembeze bannange bapulezidenti bannange nagamba mulayika nze gwe mbadde mulinda boolaba nga bakibogwe ekibogwe kiyitiridde okuva lwe baawangula batudde especially abalenzi obuwala sibanenya nnyo kuba olaba omuwala sola owangula n'afuna omuvubuka oba omwami oyinza n'okujja mu mpaka ng'olina mufumbo oba ofunyeyo koofunye omusajja nagamba kati nkunywezezza ku mazzi tokyalina ki nga tokyetaaya neffe abasajja osobola okulekawo famire eyo si kugireka mu butali bunaanyi wabula n'ogamba famire leero ndi wano ng'omusajja asobola ogamba siriiwo naye gwe osobola omugamba nti siriiwo ngenda wano osooka mumusaba si bwe kiri era omukyala alina asooka kusaba mwami ewaka osooka kusaba so nze nzija kubuulirako bubuulizi ng'omusajja nti sikola ki siriiwo jasi gwe kumpa bulamu nti kale gyogenze naye kale abantu bwatu naye tutambulawo buki bulungi naye nga tolina nze mbuuze ku kintu ky'oba pulezidenti abo wali oyogeddeko nabo ne mubaako kye muteesa ne bagaana oba kati kiri ekyokukuza kyabwe kyembadde gamba nze gwe mwali mulinda nze before mu covid awo na composing oluyimba radio Simba lwengule oba Neyimbira byange bw'avaako ebangule avaako ebakati ngamba bimala owangula Neyimbira byange bazaako programu yangule mbakubemu ekiyimba awo ekyaki ekyengule nga nkyayokya kati neŋŋamba
benaba nkivugawo mu tekijja kola ki tekijja kutambula kati ngezaako kubambaza olwo olugoye balereeta nnyo ekibuuzo ekyo naye onsanze ndi mu kyambalo yes kati guno omwaka guyiseeko tugenze naye tusigale nga twambala olugoye lwaffe luli nti tugezaako awo tufumba bannange tufumba naye olw'ensonga nti oba nze mbadde bomba ey'amaanyi mu kukola ki mu kumansa ekyo kyennyini kyobadde okola ki obuuzaako munaye era kwegamba kati radio Simba ebeere ngumu ogenda giyizayo ekintu kyengule yeyo yaguma dda nga tukyayogerako ekyensonga ya radio Simba wandyagadde kubagamba bugambo ki aba radio Simba abagikulembera enanyini yagitandika Agase Kalala abagiddukanya ba presenters nabo abantu bewasisinkana aba radio Simba wandyagadde bagamba ki era obeebaza ki era obasabira ki radio Simba njebaza kulwa program zegenze etondawo ez'enjawulo Simba nina programs nnyingi ate nga za bannabitone ekyengule kyekikadde ku kino ekyaffe kya Neyimbira byange engule ejja abantu bangi nnyo mu bwava eyongedde ku bantu bangi na programu zayo ez'emizannyo ez'akatemba abantu bangi abavuddeyo bamooti mwabawulira bonna batandikira ku Simba nze ngamba nange olunaku lumu lugenda kukyambeereko serebu okusinga ano nenkanenkane ne bamooti